Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media UG. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fad ge manya tubebaza okutambula naffe nabwe ekito tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe kituwe amaanyi n'embavu okwongera ate okulika ntubaweereza nga bwe tweyama okujja okuba torch mawulire agabaga trendinga oba agabaga tambula wano mu nyaffe Uganda. Naffe twewaayo okutuukiriza obweyamo bwaffe. Onaku olw'ejjo Ssaabasajja Kabaka yalabiseeko eri Obuganda oba eri bannayuganda okutwaliza awamu n'abaako oba oliawo n'obubaka bwe yabeetikkidde. Kino nno kyalese social media oba emikutu gimugatta bantu oba amawulire gonna nga googera ku Ssaabasajja Kabaka, naye kyasinze okukola amawulire oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okulabirako abantu bangi nnyo baavuddeyo oba oliawo nga bakubagana empawa ku video gye baalabye n'obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka mu mbeera emu oba endala. Abantu abadiginga deep abamu batankana okubonekako kwa Ssaabasajja Kabaka. Kino nno kiba kyennyamiza eri Obuganda. Naddala Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'abanga Kabaka yakwasa ddamula okumulamulirako nga gwe Kabaka owa wabweru, abantu ne batuuka ku extent etankana oba oliawo ne information eri crucial nnyo oba n'embeera ey'okubonekako kwa Kabaka okuli virtual mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Jjukira nti ebbanga lino lyonna oluvannyuma lw'emyezi nga 7 nga Ssaabasajja Kabaka talabikako, ndowooza twasemba omulaba enkeera yali nkuuka mu mbeera efaananako bwetyo. Ssaabasajja Kabaka abadde aludde okulabika, twasemba okuddamu okulaba ku kifaananyi kye, ke kali akafaananyi akatrendinga ennyo akaleka bannayuganda nga oba oliawo si bamativu n'embeera ya Ssaabasajja Kabaka n'ekifaananyi mwe yalabikira ng'ebiniigiina byayambadde oba oliawo bisiiwuufu okkamala. N'embeera ye ng'oba oliawo tesanyusa physically nga bw'omutuunira bw'oti mu kifaananyi. So oluvannyuma lw'ebbanga eddene bannayuganda bazze nga badimandinga Ssaabasajja Kabaka. Tubadde tukiraba mu mipiira gy'amasaza, tubadde tukiraba mu nkuŋŋaana ez'enjawulo, tubadde tulaba bannayuganda abawangalira mu diaspora nga basitula amaloboozi gaabwe nga bagamba nti Katikkiro twagala kulaba Kabaka waffe, mutuwe Kabaka waffe. Oluvannyuma lwa pressure ennene bwetyo Ssaabasajja Kabaka olunaku olw'ejjo yazzeemukko n'alabika, naye kino nno kyalese abamu nga batankana. Omanyi ensi kati ebukaddemu technology ow'ekika ekyawaggulu. Waliwo technology ewa artificial intelligence oba AI saawa zino ali mu kutrendinga. Kaakati okulabikako kwa Ssaabasajja Kabaka okuli virtual. Abantu abamu ku social media kuno ng'omukulu Lumbuye, abakulu ba Top Boss, abakulu bangi nnyo abavaayo kubaganya ebirowoozo oba bavaayo okulabika nti ba-analyzing ensonga mu aspects okusingira ddala ez'ebyobufuzi, baavuddeyo nga batankana. N'Abannayuganda bangi nnyo oba oliawo mu comment section wa social media yakutte omuliro nga bagamba nti ono yandibanga si ye Kabaka waffe, yandibanga AI video era ne bagitemaatema ne bagidiginga deep ne bagikola byonna bye bagikola nga omulembe guno bw'ogumanyi technology abukadde bulungi nnyo awamu n'okutambulira ddala ku level ey'ekika ekyawaggulu. Naye embeera ezifaananako bwe zituzifunamu kyakuyiga ki? Bw'abanga Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nga Ssaabasajja Kabaka yakulonda omukuumirako ddamula oba oliawo nga gwe Kabaka owa wabweru, nazzi kuno nga Katikkiro ye muntu abantu gwe bateekamu obwesigwe bwabwe mu bintu ebikwatagana n'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, nga information yonna gy'afulumya abantu bakakasa bukakasa nti Ssaabasajja Kabaka yayogedde, era nga abantu bakimanyi bulungi nnyo nti buli speech yonna oba buli kigambo Katikkiro ky'aba akoze baba bamaze okukikiriziganyako ne Ssaabasajja Kabaka. Naye we tutuuka mu kaseera kano nga tulina Katikkiro abantu gwe batankana, kiba kyennyamiza. Institution nga Mengo ye institution abantu gye baali bakakasa nti oba oliawo ebukadde obwerufu, transparency n'amazima. Naye mu kaseera kano emikutu gya Ssaabasajja Kabaka egya mainstream media nga radio ne TV ogituukira ku extent eteekayo amawulire nga gano ne video ne ziragibwa ku TV nga BBS Telefina nga Ssaabasajja Kabaka ayogerako eri Obuganda
wabula Abaganda ne basigala nga si bamativu. Kino kitegeeza ki eri mukuumaddamula? Mu nsi ezirimu abantu abagunjufu, abantu ab'ensa, omukulembeze na buli watuuka ku extent ng'oba oli awo baakulembera bamutanka na tebakyakkiriza byayogera, naddala omukulembeze nga Katikkiro w'Obwakabaka, ng'abantu bo kye balumiriza nti oba oli awo tewakyali nkolagana wakati wa Ssaabasajja Kabaka ne Kabaka wo ow'obweru gwe balina okufunamu information. Kati for instance mu kaseera nga kano nga Ssaabasajja Kabaka abadde mulwadde obanga mulwadde, information y'obulamu bwe Katikkiro yalina okuvaayo n'atubuulira nti bannaye Kabaka ali mu mbeera bweti ne bweti. Era nga Katikkiro bw'ayogera, Bannayuganda oba abantu b'Obuganda bakakasa bukakasa nti ddala kituufu Katikkiro information gy'atuwadde y'embeera ya Ssaabasajja Kabaka mwali. Ne mu kaseera kano buli bw'ayogera olabira ddala ng'abantu ettundutundu eddene bawakanya ebyo by'aba ayogedde. Kakati omukulembeze ddala kituufu nga yajja kuweereza, nze ndabanga ekyandibadde ekituufu kulekulira abantu oba oliawo ne bafuna Katikkiro gwe bakakasa nti ddala kituufu ajja kuumaddamula, oba ddala kituufu ali mu nkolagana eŋŋundiivu oba enkolagana ey'omuzinzi ne Ssaabasajja Kabaka. So ababadde bagezaako okulabika nti batinkula vidiyo eno n'okugikubamu ebituli, bagamba nti Kabaka yabadde ayogerera mu prolo, ate nga Kabaka wa Buganda tukimanyi bulungi nnyo nti bw'aba ayogera nga ye, ne buli ekigambo bwedda kyayogera. Bino nga bagezaako okwanalizinga vidiyo eno abagituuma artificial intelligence oba AI mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So byalese Bannayuganda bangi nnyo nga bakubagana empawa nga tebakkiriza oba oliawo n'ebyo byagenze mu maaso. Ne kino kiba kirabika bubi nnyo eri Katikkiro ng'omuntu, kiba kirabika bubi nnyo ng'Obwakabaka. Kiba kiraga nti ddala kituufu mu nnyumba ennene ey'Emmengo waliwo obutakwatagana. Jjukira nti Buganda ekolebwa Baganda, era awatali Baganda ng'abantu Buganda teriiwo. Kyokka abantu b'omu Buganda buli gye bakoma okutankana, ebyo ebiva eri abo abantu abanene ababakulembera nga Katikkiro, kiba kyennyamiza, kiba kinakuwaza mu mbeera ezifaananako bwe zityo, naddala mu kifaananyi eky'obukulembeze ng'Obwakabaka. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo abantu kye badimandinga oba oli awo, era ekinaabaleetera emitima gyabwe okukkakkana completely kwe kulaba Kabaka waabwe physically, ne bamulaba ne bamwewulirirako ng'ayogera. Kuba bino ebintu byava kyo realistically kukwatamu kubeerawo tekinologi gyatuuse, omuntu asobola okwogerera ddala mu ddoboozi lyo ne lifulumya information oba oli awo gw'otakkiririzaamu. Kakati abantu bo bano abatannategeera bintu bya tekinologi oba oli awo ne bakutwala oba ne bakulabira mu kifaananyi ekibi ku ebyo bye baba bakwogezza. Kakati mu mbeera ezifaananako bwe zityo, Ssaabasajja Kabaka yavuddeyo mu vidiyo n'ayogera bye yayogedde, n'agezaako oba oli awo n'okupraisinga Katikkiro n'okumwebaza. Bano nakyo ne bakikubamu ebituli. Mu kukikubamu ebituli ne bagamba, jjukira nti adde before nga vidiyo eno Kabaka tannalabikako eri nsi, omu ku bantu abaanalysing ensonga ku social media omulumbu ye yavaayo n'agamba nti enkeera oba mu kaseera katono nnyo Katikkiro wa Buganda agenda fuba nnyo okutetenkanya okutwa aba either maloboozi ng'ayogerako ne Ssaabasajja Kabaka oba ne vidiyo yonna, naye egenda kuba njingirire ng'alaga Kabaka ayogerako ne Bannayuganda. Oluvannyuma lwa Lumbuye okukola vidiyo eyo, olunaku lw'ejjo era twakirabyeko, n'avaayo ng'akuba Ssemukiti ng'agamba nti bannange Katikkiro ogudde mu katego, bannange kino si kye nabadde mbagambye, omusajja temumulabye apalapalanyiza, naye ekintu kiganya ovaayo. Kabaka ayogerera mu prolo. Kyakubiri, mutunulire ebikolwa bye. Vidiyo lwaki enyenyanyenya emabega n'ebintu ebifaananako bwe bityo, ate nga
bw'otunuulira statement Lumbuyeze yakoze n'abalanga ba Top Boss n'abantu bangi nnyo ku social media okwo abaavuddeyo nga batankana speech ya Kabaka, bantu bangi nnyo ababadde baba backinga mu ngeri emu oba endala. So byebyo bitambula ku mikutu gimugatta bantu, naye nga tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media UG. Ganja Fad ge mannya. Tubasaba okusubscribinga, okulayikinga wamu n'okusharinga content waffe, kituwa amaanyi n'embavu okwengera okubaweereza. Mukola ky'amaanyi nnyo bambi, mwongere sharinga content waffe. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.